Kyaddondo Minister avunanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'ensi eno Alhaji Generali Abubakar Jeje Odongo awanjagidde ensi zinnamukago ogwa Non-Aligned Movement NAM okusalira awamu amagezi okugonjoola ebizibu ebisoomooza ensi ezitali zimu. Alhaji Generali Abubakar Jeje Odongo ategezezza nti mu kiseera kino ensi ekyali mu kusoomozebwa ku bintu ebyenjawulo omuli okubalukawo kw'endwadde, ebyokwerinda n'entalo, obwavu n'ebintu ebirala ebitadde ensi yonna ku bunkenke. Minister JJ Odongo asinzidde ku Speaker Resort e Munyonyo ewali olukuŋŋaana lwa NAM olutandika olwaleero n'agamba nti ensi nnyingi zikyasanga okusoomozebwa olwabutabeera na nsimbi okwekolera ku bizibu byazo ekiziŋŋamizza enkulaakulana mu nsi ezo. Today we are faced with several challenges around the world: insecurity, health pandemics, climate change and terrorism among the many challenges that we face. We also recognize challenges in financing for development and the very serious issue of the debt burden that paint a very depressing global economic outlook. Mu mbeera y'emu Generali Haji Abubakar Jeje Odongo agambye nti asuubira ebibala nkuyanja ebinaava mu lusirika luno olwa NAM. I am also happy to note that member states have interacted with the Kampala Declaration, which is one of our outcome documents, with a lot of interest. The deliberations during your session will be important as you seek common ground on all issues. Ambassador Adonia Ayebale yakwasiddwa obwanyini ntebe w'olukiiko lw'olwaleero era nga bano baawuddwamu obukiiko bubiri okuli akavunaanyizibwa ku by'obufuzi n'ak'ebyenkulaakulana n'ebyo ebigasiza awamu abantu. Musaza Buddo omubaka wa President mu district y'e Sembabule akiguddeko mu kibuga Masaka Banamasaka bwe bamuŋŋodde ne bamulemesa okwogera. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abaddewo. Bino bibaddewo mu kire kikeseza olwaleero mu kizimbe kya Patrolshamji mu kibuga Masaka. Bannakatemba b'omu Masaka ba Sky Entertainers gye bayise Bannamasaka okubanjulira engule ze baawangula omwaka oguwedde ng'ekibiina kya Katemba ekyasinze byonna mu muzannyo gwabwe olubimbi. Amyuka omubaka wa President atwala e Sembabule Faizo Seruwaji eyayitiddwa okubuuza ku Bannamasaka yakiguddeko bwe yalinye ku stage n'atandika okuwaana gavumenti ya NRM ne President Museveni n'atuuka n'okugamba nti ekyaliwo nnyo era ekyabafuga nti kati eri mu kuteekateeka abavubuka nga ye Faizo abanaabeera mu gavumenti ya General Muhoozi Kainerugaba nga President Museveni awummudde. Wano Bannamasaka batandise okumuŋoola n'okuleekaanira waggulu ave ku stage. Faizo Seruwaji ebyokwogera babimulemesezza kwe kuvaayo ku stage n'awaayo ensimbi emitwalo 3 eri bannakatemba bano. Gavumenti eno ekyaliwo terina gyeraga. Olaba emyaka gyali gino oli mubaka wa Pulezidenti kitegeeza batuteekateeka Museveni ne bwagenda Muhoozi agenda kujja kati mujja kuddaawo mubeere mu byobufuzi ebiteera tebikola ki eddala emitwalo 130 biina wakatonda n'ensi yange. Abadde omugenyi omukulu munnamagye eyaganyuka Kano Samba agambye nti Masaka ekigiganya okukulaakulana bwe butawagira gavumenti ya NRM n'okunyooma buli kintu NRM kyereeta. Abamyuka ba Pokino muwali mu Katabudala ne Painento Yiga beebazizza nnyo bannakatemba bannabuddu olw'okuwanika bendera y'essaza ly'e Buddu ne basuubiza ku lw'essaza okuwaayo emitwalo 5 eri ekibiina kino. Omuzannyo olubimbi guyigiriza abazadde obutaleka baana baabwe abalenzi mabega mu kugunjula abaana mu maka balime kufa ku kugunjula abaana abawala bokka. Saalongo Tomusange Kayinja ku CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo poliisi eyongezzaayo ekirabo eky'obukadde 20 eri omuntu yenna anaabawo amawulire ku bagambibwa nti be baakola obulumbaganyi ku musumba Aloysius Bugingo obwaleka omukuumi we ngattiddwa.
Ku ntandikwa y'omwaka guno abantu abatannategeerekeka baakola obulumbaganyi ku musumba Rogers Bugingo mu bitundu by'e Namuŋŋoona nga kyagambibwa nti baasasira mmotoka y'amasasi agatta omukuumi we Muhumuza Richard yali omusirikale mu ggye erikuuma pulezidenti wa Uganda erya SFC. Poliisi yategeezezza nti emmundu yafulumya amasasi ku Bugingo y'emmundu y'emu yakozesebwa mu kutta eyali pulezidenti w'abakanyumiza b'oku mitimbagano Ismail Olakses Tusuubira eyali amanyiddwa ennyo nga Jjajja Ichuli. Poliisi yassaawo ensimbi obukadde bwe za Uganda 20 nti zaakuweebwa omuntu yenna n'agiwa obujulizi bwonna ku balumbaganyi abaalumbagana omusumba Bugingo. Naye we butuukidde olwaleero nga tewali poliisi kye yali efunye ku bulumbaganyi buno. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga asinzidde mu lukuŋŋaano olw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'agamba nti ekirabo eky'obukadde 20 kikyaliwo era bakyongeddeyo okusobola okukolera awamu n'abantu okuzuula abo abaali mu bulumbaganyi buno obwattirwamu omukuumi wa Bugingo. Wetwogerera kati abantu abatalina density zebaagaba kwabo abalina okwetaba mu nkuŋŋaana zino tebakkirizibwa. Mu ngeri y'emu Enanga agambye nti tebannafuna kutaataaganyizibwa kwonna mu lukuŋŋaano olwa Nnaamu n'entegeka z'olukuŋŋaano olwa G77 ne China nga olukuŋŋaano lwa Nnaamu lutandise leero ku hoteeri ya Speak Resort e Munyonyo. Enanga ategeezezza nti ebyokwerinda babinywezezza bulungi era basuubira nti lujja kuggwa bulungi ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Ono asabye abatalina bipalati ebibakkiriza okugenda e Munyonyo obutatawaana kubanga tebajja kukkirizibwayo. Mu ssaza Busiro ng'abayizi beetegekera okutandika omwaka gw'ebyensoma omujja, abadde omukulu w'essomero erya Kereziya erya St. Joseph Katabi Entebbe asazeewo n'awummula emirimu gy'obusomesa mu butongole ng'agikulunguddemu ebbanga lya myaka 41. Omusasi waffe Kakooza George William y'abirina. Newankubadde nga mu kiseera kino amasomero agasinga gali mu nteekateeka ey'okwetegekera olusoma lw'abayizi olw'omwaka guno, abayizi b'okusomero lya Kereziya erya St. Joseph's Katabi Primary School bo si baakuddamu kulabako abadde omukulu w'essomero lyabwe Mary Josephine Namusisi mu bibiina oluvannyuma lw'okusalawo n'awummula emirimu gy'okusomesa mu butongole okuva lwe yagyeyungako mu mwaka gwa 82 ng'abadde amaze ebbanga lya myaka 41 ng'asomesa. CBS ey'obujjajja mu mboozi ey'akafubo n'omusomesa ono Mary Josephine Namusisi atutegeezezza nti okuva lwe yatandika okusomesa mu mwaka gw'82 asomesezza amasomero 3 mu kibuga Ntebe okuli eya Uganda Air Force Primary School, Nakyogo Primary School, St. Joseph's Katabi Primary School ng'eno gyawummulidde. Asomesezza 10,000 z'abayizi essomo ery'okubala era bangi bamwenyumirizaamu mu kibuga Ntebe. Akula ebyenjigiriza Entebbe Joyce Nalubega atutegeezezza nti bamaliriza okukola enteekateeka y'okusiibula omusomesa ono Mary Josephine Namusisi mu butongole okumusima emirimu emirungi gy'akoledde ebyenjigiriza mu kibuga Ntebe. Tumwagaliza ekiseera eky'oluwummula olwa retirement ekirungi, naye ate era ye atugamba nti she's retired but not tired, era tumwenyumirizaamu nnyo olw'emirimu egy'ettendo gy'akoze era enteekateeka ziwedde kulaba ng'essomero Hedit Kyomulala taking over. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Mu ssaza Kyaddondo akulira abatabuliki mu Uganda Amiru Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga asabye ab'amasomero g'abasiraamu agasomesa Oluwalabu banguye okufuna ebbaluwa okuva ku kitebe ekibatwala beewala okutwalibwa nga abatendeka abayeekera. Amiru Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga agamba nti mu biseera bino waliwo amasomero agabadde gasomesa Oluwalabu agawerako agaggaddwa nga gavumenti egalumiriza nti gabadde gatendeka bayeekera. Sheikh Yunus Kamoga abadde ndejje mu Mbola ya Makindi Ssaabagabo ku dduwa etegekeddwa essomero lya Fahad Springs Junior School nga bano babadde beebaza Mungu eyabasobozesezza okukwata ekyokuna mu Uganda yonna mu bigezo eby'obuyisiraamu. Ebyalo ebibonaabona n'ekizibu Sheikh Yunus Kamoga asabye amasomero g'obusiraamu agasomesa eddiini okukolayo ekibiina ekigagatta gasobole okwogeza eddoboozi eryawamu.
Lutaya Ibrahim Musa omutandisi w'essomero lino erya Paddy Springs Junior School abuuliridde abazadde ku ky'okwongera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe baba nga baagala abaana baabwe bayite bulungi ebigezo. Musaza Buddu abatuuze ku byalo bibiri mu gombola y'ebigassa mu district y'Ebukomansimbi bolekedde okwesonyiwa ebyokulonda oluvannyuma lw'okulumbibwa ekikuuno ky'embwa ez'eggobe ng'embwa zino zirya n'okuluma buli kisolo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior y'abirina. Ebyalo ebibonaabona n'ekizibu ky'embwa ku budde buno kuliko Bugingo ne Bigassa nga we twogerera nti embuzi nnyingi zirumiddwa, endiga eziwerako ziriiriddwa ng'ate n'ente nnyingi nti embwa ezo zizirumye amagulu era zirwadde. Abatuuze nga bakulembeddwamu Ssennono Lawrence balaajanye nti embwa we zituuse okubalumira abaana, kwe kusaba bekikwatako babeewo n'amagezi ge basala ku kizibu ky'embwa ezo. Amanya gange Ssennono Lawrence omutuuze w'Ebigassa wano. Twesaba gavumenti tuyambe ku mbwa. Banne embwa zituliridde embuzi, enkoko zizirya. Kati nsono gwa abantu ndi kuba egenda ku luzzi, ni abantu bagenda ku luzzi badduka emisinga zibagoba nga mbekera mbaze nga bakima amazzi. Tusaba gavumenti tuyambe bannaye zifuuse ekizibu. Embwa zalidde embuzi za Ssenga Nakaje embuzi 2 ne zirya n'eyange, kati mu nnaku nga 2 zalidde embuzi za Mukagodi. Tutasibwe ku embwa zigenda kuluma abaana bayita wano nga badduka tusiba tutaasa abaana. Embwa kazi zigenda kuluma abantu kati bannange embwa zitulire ebisolo. President William Ruto ateekateeka okubanga meetinga President w'eggwanga lino erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni okugonjoola ensonga ez'amafuta oluvannyuma lw'okuba nti Nairobi yagaana okkiriza Kampala okuyisa omudumu gw'amafuta okuva mu ggwanga lino erya Kenya okuyingira mu ggwanga lino erya Uganda. Kyokka ate kino kyaleetera eggwanga lino erya Uganda okutwala Kenya mu Court of East Africa. East African Community and Regional Development Cabinet Secretary Penina Malonza yakakasiza nti abakulu bano bakusisinkana era bajja kubanga boogera ku nsonga eziri wakati w'amawanga gano abiri n'ensonga lwaki President w'eggwanga erya Kenya yasalawo okubanga aggalira Uganda okuyisa pipeline okuva mu ggwanga erya Kenya okubanga eyitamu amafuta nga egaleeta direct mu ggwanga lino erya Uganda. Uganda yagenda maaso n'okubanga esaba Kenya okozesa pipeline okubanga etambuza amafuta okuva mu Port Mombasa okubanga egaleeta direct mu kibuga ekikulu Kampala, wabula Kenya yagaana okusaba kw'eggwanga lino erya Uganda. Era kino kyaleetawo obutakanya wakati w'amawanga gano abiri, era kino kyaleetera Uganda okubanga egenda maaso n'okubanga etwala Kenya mu ggwanga mu kooti ya East Africa. Malonza yavuddeyo n'agamba nti buli ggwanga eriri mu East African Community lirina obuyinza okukola ekyo kye baagala n'okusalawo ekyo kye baagala okusinziira ku interest zaabwe. Era n'agamba nti waliwo meeting gye baategese wakati w'abapresidents bano ababiri nga bagenda kwogera ku nsonga z'amawanga gano abiri, ku nsonga za Kenya n'ensonga eza Uganda. Era kigambibwa nti amawanga gano nga gali mu East African Community bajja kubanga ate bateesa okulaba nti at least abantu bano bakwatagana wabeewo tradinga oba okubanga eggwanga lino erya Uganda liteeka omudumu gw'amafuta okuva mu ggwanga erya Kenya nga gugaleeta mu ggwanga lino erya Uganda. Era kigambibwa nti waliwo East African Community Heads of State Summit etegekeddwa era nga essaawa yonna abakulu bano bajja kubanga bagonjoola ensonga zino. Malonza wadde yagambye teyayogedde olunaku lwennyini n'ekifo awagenda okubeera meeting eno, wabula yagambye nti ababiri bano bateekeddwa okubanga basisinkana okubanga bagonjoola ensonga zino ezigenda maaso wakati w'amawanga gano abiri. Stay tuned and don't forget to subscribe.